Bannakibiina kya UPC bakalambidde nga bwe batajja kwegatta ku mukago gwa Democratic Alliance ogugatta ebibiina byonna. Ku lunaku lwa bbalaza ssabbiiti eno omukago gwa TDA gwavuddeyo ne gutegeeza nga UPC bwe yasedda omukono okwegatta ku mukago guno nga bino bannakibiina babigaanye ne bategeeza nti Dr. Oularo Otuno eyali ssenkaggale w'ekibiina kya UPC yaguteekako nga ye omuntu wabula si ku lwa kibiina. Bamemba ba press mulinawoko ekifaananyi ky'Otuno ng'asayininga mulujjudde ensana aya sayininga ngubba kitegeeza nti yakola ekintu ekitali mu mateeka ekitali kirungi ekyokukukuta UPC yose eryaffe si lyakukukuta. Bano bagamba nti ekibiina kya UPC tekisobola kukkiriza kufeebera mu mukago kubanga guba kugira okusimbawo abantu baabwe ku bifo eby'enjawulo. Tetugenda kusayininga ku kiwandiiko kitugamba nti bamwami okerokero bajja kutuula eyo awantu batusayirewo kandideeti w'ebutalejo no ekyo oba kandideeti waffe ekabalole no. Mu lukuŋŋaana lwe lumu bano bategeezezza ng'akakiiko k'ekibiina aka NEC akafuga ekibiina kya UPC bwe kaataddewo akakiiko k'empisa nga kano kakutandikira ku Dr. Oularo Otuno. Mwami Otuno naye asuubirwa mu kakiiko akakwasisa empisa olw'ensonga nti teyeesimbawo na kwesimbawo mu kalulu naye akyalemeddeko mu mbeera eyagala okutaataganya ekibiina mu bugenderevu. Andrew Kagwa, WBS TV, Uganda House.